Farida Nakazwe avuddemu omwasi ku bino ebya Bruno K ate yo omuwala Dora Bruno K gwe yafunisa olubuto akombi kweri mafulufiga muyina Masawo Ray naye talubuzeeko mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nesaba gwenna atunaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo ayo nenyongera okusabirawo bonna abalwadde tuisaba ekisa kya Mukama kibatuukeko sigenda kulwisa yadde n'akatono era nga nkutandise ne mukyala Bindeeba mukyala Kokutero Mama Prince Nakitto omubwati ye munaye ku nsonga ya Bruno K avuddeyo n'agamba Bruno K ye talina musango wabula okugyako abo abawala munnange be bamwetega ne beetega ku makya mu ttuntu kawungeezi beetega omwana omulenzi ono omugogofu ow'oluviiri bannange bye biri mu sayidi ezo era ye mwana muwala Nakitto agambye Bruno K mumwesonyiwe era akugambye era munnange akuutidde Bruno K nti n'abalala kasita bajja nga beewunza ng'ono Dora mukwano liira ddala bo tebakuyinaako buzibu kale bibadde ebigambo bya mukyala Bindeeba Nakitto Rape ate ye Farida Nakazwe munnange abantu abasinga abadde bamanya agenda kuva mu mbeera ayombe akalamuke kuba tukimanyi bulungi nnyo bano abantu wadde batubuzaabuza mbu mukwano simanya friend biki naye kyakandowooza wakati waabwe waliwoko ate ekyama ekyekusifu kye balina bano ababiri ye munnange agambye munnange Bruno K obulamu buno obulamu bw'ensi bumpi nnyo munnaye okugamba obanga okyabuyina bukozese nga bw'oyagala nze abaana nja kulera kale bye biri mu sayidi ate ezeeyo amanya nze Sembata Mariam kati mwami Seguya omwami oyo ekisookera ddala yamblockinga ate nga akimanyi nti nina omwana we namblockinga so I was emotionally down but family came through for me yambeererawo family yange now ayina ekintu nali ndisidinze obutajja mawulire nga mwesonyiye kubanga yamblockinga 2 months back okitegeera but also before blocking me twalekerawo okwogera like 1 month back so those are 3 months nga tetuwogera naye ayina ekintu kye yakoze 4 days back yakikola 4 days back yakikolera mu family ate yakikola bubi nnyo okitegeera ningamba sikwegamba ayina akazannyawo ke yajja n'azannya okitegeera ningamba okay Bruno toyagala mirembe nange kanveeyo yes that's why I came okulaga ensi kikyali omuwala obeereeyo ogende ewa Bruno K nga kyogendamu okitegedde kubanga abagamba mbuno nalaba ebintu bya Vanessa ate era nengenda nenjagala Bruno K ebintu bya Vanessa byansangawo nga toyagala ne Bruno K already so ekintu kyajja nga already ekintu nkirimu si nti siyiga mu gundi ya Vanessa mu byaliwo ku Vanessa mbusayiga ebintu bya Vanessa byasangawo wendi okitegeera yes kati kyekyo nvuddeyo n'okulaga abawala abalala kubanga gwoyinza okuba omanyi Bruno K nga walaba ku saga ya Vanessa nga wagiyigirako naye eriyo abaana nga nesaga teyagitegeerako okitegeera nga bali naive nga ate ali balimba so kyova olaba nvuddeyo yoyo munnange omugole waffe Dora ow'olubuto naye maama ngaali bulala ze kyemmanyi teri muntu akulumirirwa nga talina kigendererwa wadde ye yeefuula nti alabula abawala tebajja wa Bruno K naye mu njogerayo n'omukyala kiragira ddala nti Bruno K akyamwetaaga era bw'otunuulira ne mu message y'omuwala yali yeegayirira nnyo Bruno K obutamukyawa ate maama Museveni Jennifer Fulufiga Nakangoobi bannange ennaku zino manyi yayiga okukambuwala ate oba okusingako K mabega katulabe wano munaye katono nnyo ayina kyatugamba ali tweyongereyo maaso n'amawulire okwagala bannaffe nga bali mu bulwadde ne tukola kawash ne tusonda ssente okusinga okuwagira abakyali abalamu nga n'abalamu be tuyinawo kaliya zaabwe tuzikuba bukubi tuzimalewo olina TV kwokola olina karediyo olina social media omukutu okuba kaliya y'omuntu omufiirako mutabani wa mutamiivu omanja ki ofisi sinze najewa kitaawo baamugoba ne mbalivayo tetwamulabayo kiki ky'omumanja buli lwokola content okumpisaawo erinnya lyange kuba oyagala okutunda sinywa mwenge nammwe gye mulira embizi embisibisi sibeerayo sitambulangako nammwe wajjanga wange ng'onoonya
nkuyambe nkutuuse ku General Saloma Muzeeyi information nakuteekanga crowd wamanyanga ebyavangayo mukoze abantu ebintu abantu balina pain in the pain nga tasobola kumuvaako ng'oyagala bakusonyiwe naye buli lwokola content erinnya lyange olina okulyogerako kubanga lwojja okutambula lwojja okutrendinga why sunya mwenge na kitaawo sunya wala jinaawe simanyi na wamwe nnyoko eyankubiranga essimu nga yanneetagako ebyange naawe wajjanga ewange nakwanirizanga ng'omwana mutabani w'omutamiivu mmanja oyo naye mutombuulira tonyinyonyola bamugobye ku naye baranga mufuta ndafa omufu akyali mulamu omufu n'alayira n'okulayira nti okusinza kuba dokita baŋŋambye nja musooka okufa olimba Segirinya badokita boogera birala essala y'omusumba Louise egamba kirala jangu osabe don't curse yourself to death teweekolumira nti ofudde era tebuli alina license yo n'egamba nti ono yanasooka mu alangiridde nti wayiswa mufumbira takola ensobi n'agenda ku mulambo gwe. Tukukulisaayo nnyo mubaka Segirinya gy'obadde mu ddwaliro obukambwe bwakomyewo nabwo si bukambwe okwewuunya n'okweraliikirira n'okutya kwayogeza tugamba nti Mukama Katonda akuzzemu amaanyi omanye nti beebo abantu baffe Bibyo munnange mmanyi ennaku zino ayogerera ddala n'ebisongovu kati simanyi Tamale Mirundi Junior oba ate yagenda muddamu kyo manyi bo bano b'entalo zaabwe tezigwa tebe nga tubitadde ku bbali bwentyo nkubuze buterevu paka wa Bad Black bannange Bad Black muyina wano mu kavidiyo kyakoze omuwalabu oba Mupakisitaani oba muki bannange naye mukyetaagisa nga mukyerabiddeko sigenda kula lugambo sigenda kulaba Bad Black mukamwa namwe kamwerabireko video banange mita wana mierere katulabe ka video tweyongerekere what ye kanonga ke matira bulala. How are you? I'm good. How are you? How are you? Gwango ina akamanyiro. Hi, hello. Hello, how can I help you? I'm not here for help. You're here. You're here for what? We are here for entertainment for my people. Eh, kanono tekagenda. Mfunye match. We are so here for the. How do you want me to entertain your people? TikTok gave us the option to invite anybody to go live with them, okay, and then play the battle with them, and then entertain our audience here, okay. Omubanga ali ono simwangu alabika okwabula emmana. So I know TikTok invited for entertainment, but yeah. I'm asking you, how do you want us to entertain people? How I entertain my people? Yeah. Okay. As like, what do you do for the entertainment to your people? Sex. I just talk to the people, huh? I do sex to entertain them. Let me show you this thing. Let me show. Entertainment me. Okay. Give me some entertainment, then I will do that like you. If people enjoy me. Hi Sunita ma'am, कैसी हैं आप? Giving you an entertainment, it's not a problem. I can entertain you, but you're broke. Why? Why you can't give me the entertainment? A block man doesn't need entertainment. You're still a gigolo. Huh? You're still a gigolo. Kanono tekagenda. Ano kaine chikonfide tekagenda.
siwe buli bwe mbadde mpamira buli muntu alina macho okalaba ko nawe kakola obubako ndaye kaliwo wale yakagamba nti kalungi nkubuulira ebintu bino wammanga kano tekagenda akabangaali awo nno mba nfunye maaki kannina wamma kankanyampire naye maama banagamba okunyampa ngufudde muze tekagenda kesiri yasinga saba ku live yange kwe kematirira tekalina mu kwogera